Yine tandise mbulambala bera tugenda maaso saagala kunyumiriza ate nate okuva mu Platinum Films Incorporation. Ekyali ntandikwa tugenda maaso sawo gisubwe. New Ladies Corner videos batusako Platinum Films Incorporation. Ekyali ntandikwa mbulambalamba kanono kathirira ate nga katabuddemu ekintabuli. Etandise mbufunza tugenda maaso saaba kunyumirize. Gladstone Ike Kasozi kubazanyi bo iranga sagalo basubwe Ofula C Goodman ekyali ntandikwa mbulambalamba. New Ladies Corner videos nagambye mweziva. Smith Lia tumukunde mwana mola kano katabudde Mark Boltwood bazanyi bo tulese ku fesi tetusingo tegera ddala obulungi ennyo. Matiya Sali filimu nga ebiwangwa kuba kesi y'ebiwanga natenga bulijjo ne mwana mulenzi Kaligi Mustafa Kibirige naye talutumiddwa mwana ekyali ntandikwa mbulambalamba era nga saaba kunyumiriza Darman kina Uganda kwetuli. Sophie Namwanje mwene tandika obutandisi filimu kyeno Krista Bulgaria ekyali ntandikwa mbulambalamba. Ekyatandika Ernest Kaddu Serunya kuva mu Ramon Film Production. Ekyali ntandikwa Lutankome Tony Kayanja tandikwa mbulambalamba saaba kunyumirize Gladstone Film. Ekyali ntandikwa katandise bwe kati filimu bagise Kalibobbo twagala tumanye omuntu atuuka atyo okuyitibwa Kalibobbo. Omuntu wabatuukira omuyita Kalibobbo oyo manya ndi kwegamba abeera muzibu nnyo. Ekyali ntandikwa nagambye gisange mu New Ladies Corner videos. Kakano twatandikira ebbali bintu bya shopping kali kati okagadde bane obaka splash kanankolera ye mwana mago tandise naye laavu kyekola bano. Ekyali ntandikwa Gladstone Ike kali katya umanye okusitula kibeibo mutwala mu shopping kyetaganga wallet erimu extra akazi nga balonda buli kabalengedde kali kumbe mu supermarket. Bagenda maaso n'okuba bakola shopping bane kano kali katya chocolate style banonge bulimu n'ebintu ebyekimemete. Kaakano azeeyo kizikaawo kumbe waliwo alamuza ono mukebezi bali mu supermarket naye ng'ate waliwo omukebezi yetagula kali oluvannyuma enyakasimu muli balalu nkubuuza kibuuzo olemereddwa okukola kye nakusidisa okola. Omukulu ali ku ssimu mukole kye nabagambye okukola muli kuki kali mwana mulenzi amaze shoppinga ekyali ntandikwa mukikole kati. Mwana mulenzi mukambwe nnyo Ofula C Goodman oligino nemuzi bali bamaze okushopinga ate ono akuba simu avuya tulaba Kalibobbo kina Uganda kwetuli nagambye New Ladies Corner videos bakabaka mukutuusako filimu zino tokuba kopi nga tofunye lukusera nga tojijje ku batuufu. Kaakano mutaka bamalo shoppinga nga yeyongerayo n'ensusuuti ekyo bayita laavu. Bava ku supermarket kumbe waliwo bagoberere bavaako emabega waliwo batambulirako tebannaba kukitegeera egenda maaso. Kaakano nga batuuka eno nno ewali apartment omuvubuka ono gyapangisa ali ne mwana muwala omukwano gubayisa mu kabu. Bannange kyogamba tetuutuuke ate tunaatuuka diyalabanga abatannatuuka wegamba ebintu byono ye bya speed ya yiriyiri naye naawe nopa kunkana bula ate munayinza ndabanga abatatuuke yalabanga abatatuuke kyokka bannange omuntu we naye baaba
alabanga ne baneiba banamumutwalako kakana mwana molali mukwano bali mu kimemete kyabwe kyekyo nange wano ebasula omulenzi wapangisa wano kakano nga batuuka mwana mpulanya alaba ka sinema awuli ayagala laba ka firimu lekamalo katyoninga ekyatandika tulaba kalibobbo bubuka soka ateekako wali bamwita Gladstone Ike kasozi oligino ne muzi nage kano kabasita era nga betuleeserero banjawulo nnyo bakoledde firimu nnyingi bane baby ojolaka kumbe waliwo bakibakuro waliwo ababakuro abatuuse nga bakava ku shopping bwe bati ogenda okulira konkona tugenda maaso nga bakava ku shopping waliwo abakonkona mbuuka ulidde akonkona storage landiroodi n'akamala omusasula January ate akati agamba ki ogenda okulaba n'abakonkona balinga ababanja soka olindeko unaatagulawo kiki kwe kuyita demuwe kunu bano bamanyi baani nedda si bamanyi omanyi munaye abakazi ayinza okukweka nga aliwo obulenzi obumulondola naye nga tagamba kali omwana kasamugani abo sibategeerako boyini oke kwe kujjagulewo bwe lwaki mukunkuna olugi lwange bwe muti buzibu ki kino kyangu bw'oli nayo omumanyi laba firimu bw'oli nayo omutege tebamukanyuzawo tebayingidde mu nyumba tebitabuse tajjeyo tibayiti bamukubye bamutomeza najjayo ku mukono awasumuludde batera okwebereramu yali akaluba eggodo yakubono lefti neyebakirawo najjayo emundu gwe gwokuba ebigodo omumanyi mwala bamuliddewa omuwala bamufase wetwogerera omuwala bamufase afatiddwa tulaba kalibobbo ye firimu kwe tuli New Ladies Corner omuwala nga bamulyawo bamututewa kakano mwana mulenzi aba ali eno wengeje kirini wakolamu ssebo wetaaga mundu ate mundu tebagireetako mukyezi akasajja newe kaba katono nga kagikutte ssebo gwe unkuba emimwa nkuba nga ani emimwa tambula kalino bonna baali banga babeetaaga ekyali ntandikwa naga ekyali ya mulembe kinayu atuuka wano naye tulawuna wese wuli abyatanye omyage no gira ti yalaba mugongo ng'omuyaya abyatanye yaweeta ensonda tozanyisanga basite boyi gwe kati adduka abasajja bagoba bamulengedde eno gyabuukidde mu lukuubo kumbe gye bafubutukidde sayidi eno naye nga balina akamoloka kadduka nasooka ateekako baaba naye nga bali bagobe adduka naye emoloko ogimanyi gwe wuno wetwogera ddemu be bamulina omuwala be bamulina ate nga bagoba akuttewo abadde abuze n'ateeka mu livansi firimu egenda maaso tulaba kalibobbo ono anaasoboka bubukono wa mutwe munene gwe sirika ye omuwala bamukabye dda tolinawo lakutaja baki bano kuliko balasita agenda okudduka eno nga bamutayiza onkubye emimwa ate n'okudduka odduka buli omanyira gwe boyi bamukabye yisange mu New Ladies Corner videos nange bateera sente mu firimu zino era nga bazitussaako okujja mu sisitimu zaffe yingira kamoloka katono naye ojja kujyamu kaakano nga n'omuvubuka bamukwata gwe tunula ki omuvubuka naye bamukutte mwana mulenzi Chris nga bamukwata nga babateeka mu kalavufu tugenda maaso
tulaba kalibobbo kaakano nga babavuga babongerayo tebamanyi wa gye babatwala n'ababatutte tebamanyi be baani omanyi okubavugira ddala tugenda maaso kaakano oluvannyuma ennyo babavuga abayisaawo eno babavuga babayisaawo ino kwate kuba okudde eno yiyo laba amaka gye bajja gano ge maka kirabika eyabatumye omuntu ono oba abantu bano ono wabeera kaakati nno mu kuyingirawo twagala tumanye omuvubuka ono mbeera ki kidagaani tambula nga bakwata mwana mula tebamukkiriza kwogera dde ekigambo emimwa bagimiimye bamumimye emidomo mukazi wattu talina watandikira kwogera tambula we kiki obusungu nga bungi nnyo obuli wano munange nga babayisaawo kaakano gye babaleese waliwo swaba ali kakeeka omukulu bamusanze ali muswala budde bwakusaala zukuuli ali mu zukuuli yuno bamusanze ali mu zukuuli baleetebwa ke kasimu kali ke twalengedde mutaka ng'akuba bubi nnyo tebamanyi mateeka ga swalani omukulu bw'aba asaala muba temulina kumwekiika mu maaso mateeka g'eswala tebagamanyi sooka agitoola wali assalamu alaikum akati nabagaana okunsala mu maaso nga nsaala mwe temulabe ndi muswala tusonyiwe boosi naye gwe watutumye ye yuno mutwali baabu gwe yabatumye yuno kaakano laba ekiri wano naye gwe kiki ekyo ky'oyambadde biki ebyo by'oliko by'otadde ku mutwe taata bw'atyo bwe yatukuza bw'otyo bw'olina okwambala omuwala ono famire mwava ono mwannyina era nga baali basiraamu nnyo bali abasiraamu b'omanyi abakukuutivu kaakadi ekisinga okumuluma kyekyekuba ni mwannyina atuuka okweyisa bw'ati n'atuuka okwambala nga bano bamusege weerabira otya eddiini teyakomye okwo n'atuuka n'okwagala omuvubuka atali musiraamu gwe bayita Chris ono mwannyina wano wewaabwe wa muwala kitaabwe yali musajja alina ssente baakolamu naye ng'ate eddiini yali y'amaanyi nnyo mu famire eno kati ekisinga okunyiiza ssula kyekyokuba ni sisita we yeeyisanga musooke mujje wano mutwala oyo tatuwogganira tambula gwenya yakukukuba gwe oluyi bali ku mulimu gwabwe bakukunyanga bwe baagala tubabuulira tambula kabadde ki yitawo kaakati nno gwe kuliisi otandika otya okukwana mu famire y'abasiraamu firimu egenda mu maaso baleese kuliisi yakwana omwana w'abandi n'amukubala ava ey'ekimemete n'atuuka n'okumwerabiza eddiini ye omuwala n'ava ne ku nyambala eyali badde ayambala shaliya n'okwesiba obukaaya abivaako yeesala patula ojja kunnyonnyola watandika ddi gwe ssebo olowooza oli ki gwani ko nize kuliisi amaze ebbanga ng'abanoonyerezaako ono akwana mwannyina otuuka otya okwana mwannyina ze ggwe
okwanute mu famire yaffe abasiraamu otandika otya okubuuza towulira otandika otya gwe mwana sula olowooza oli ki olowooza oli Yesu egenda maaso yeefudde Jesus weefudde Yesu gwe ssebo ojje ng'okwanakwana basisita babanno omwana ate ng'oli mukafiri gwe tomanyi niyo gwazanyira kaali nga mu mbejja wa wano sula obusungu bwalina bungi tayagala kuwulira ku musajja atali musiraamu ng'akwana mwannyina otandika otya tulaba kalibobbo kwegamba gwe weefudde kalibobbwe kalibo kwata siraapwa ovanga ku muntu ayambala ekkanzu etatuuka wansi eno ku bikongovule wansi oyo mwegenderezanga nnyo kali alinawo badisegu ng'agamba sooka okubira oli ajja kutuyambako Sheikh Manasi balinayo Sheikh Manasi mukoneko agambye badisegu akubire ku seeka waabwe bali batwali baabu famire tezanyirwako bananga abavubuka bwe mbanga mukwana musooke mwegeneza abantu be mukwanamu oyinza okugenda n'okwana mu famire naye nga famire balogo bagamba neyo famire togizanyirako nga balogo balinga bo mbutuufu okugendayo bawese famire gyeziri ezirina ebizibu byazo bagani eyo famire yaawo bw'ogizaalamu oba olabye tugenda maaso mwola nga bamuyisaawo kujja sajja bakambwe bavubuka bano nno basajja ba mwannyina Asumani Sulaimani egenda maaso kakano tuba tuli awo oluvannyuma tulengera aliwo atuuse basi ayingiddewo Mustafa Kibirige oligendo mu zifirimu nga Kaligi lakini wepa najua mimi azaskari tamanyi nasema wacha mimi natoa sebo lagawa unataka kuleta matatizo hapa alina ne mundu kalibadi se kubano bamumanyi bora babano babakulo naye ate basiraamu nnyo balina eddiini yabasukako nnyo ne bafuuka babakulo kakano laba wewe bibi teseka utaseka hapa wewe kacha wewe mita kupatia wewe kintu utalia wewe sasa utakamba utalia wewe nyabo bakambwe chalitani kuwaziva munyulo disco na video zinagambye iranga china Uganda tubagala nnyo mwenna muntu nobeera une atuswaza obuswaza gwani atuswaza weefudde ki tebakugamba mu bawala bonna nsalawo kumanyira sisita wange olaba ng'olina kwana mu famire yaffe gwe kafiruna kulisi abeereko kamada naye kulisi bulema njagala nkunyiga buleti gwe mwana awulira ayagala amubojjesasi naye ebintu bino byetaaga kwata mpola waliwo abikwata empola swaba ayingiddewo assalamu alaikum swaba ono imaamu wa wano imaamu mu ngeri ki imaamu wa kuula njala imaamu wa kusokola mannyo bibuno kubiyuzaayuza wulira saara amiina omusajja buli lwasoma essaala eyo manya nti aba amaliriddeku ekyo kyaba agenda okukola kiki kyagendako wuuyo kafiruna oyo gwolaba ssebo yawanika ebbango neyefuula kalibobbo n'atuuka okujja okukwana mu famire ali ku mwannyina kaakati ebisigadde ngenda bikwasa kuba ebintu bino gwosinga okubitegeera n'ali agadde onyambeko ono yeyongera okunyiiga swaba Manasi yeyongedde okunyiiga Allahu akibaru Allahu akibaru ate bw'owulira ekigambo ekyo omusiraamu ng'akyogera omanya obusungu babwongera ku linnya otandika otya gwe bakuzaalawa
Aina ensawo yino. Kiki ekiri mu nsawo muno? Mulimu omusaalo. Oyinza okulooza atambulizaamu ssente na birala. Ekirina okukolebwa kigenda kukolebwa. Mulimu omusaalo guugwo mu nsawo y'omusajja ono imaamu wa wano. Ye imaamu wa Sulaimaani amwesiga nnyo. Laba Kayondo. Mu nsawo Nyondo yeerimu. Gw'olaba omusajja n'olowooza ni bizinesi maani naye akasimu baakamukubidde ng'alina by'ajja okumaliriza. Kaakano omuwala baamusibidde eno. Mukazi watu. Bannange. Kyokka ali eri bayinza n'omukuulamu amannyo. Bakambwe basajja ba mwannyina sisita we. Brother we Sole. Sula. Egenda maaso. Kale natandika okulowoolereza. Ebiseera ebisinga munnaye waliwo embeera ekutuukako n'otuuka okwejjusa. Noga bannange nga mu butuufu akaseera kali waliwo akaseera k'otasobola kwerabira yadde ogudde mu bizibu ebyenkana ki. Akaseera kano bannange mu butuufu ko sikeerabirwa. Mwana mwala ali awo naye ng'ajjukira. Ebyaddala ye mwana mulenzi ono yamwagala era kizibu nnyo omuntu nga yayagadde omuntu. Kale nno ne bw'olweta guleeda tesobola kubaabuluza. Naye Yeesula asazeewo akikole mu ngeri endala. Aga omwala ono yabaswaza nnyo okubula yatandika okwagala omulenzi oli Kristo. Yava ku mbeera ey'Obusiraamu n'ava ku nnyambala ng'Omusiraamu bwe yali badde ayambala n'atuuka okwambala nga babaadisegu. Atuuka otya okukola ekintu ng'ekyo okuswaza famire. Kaakano yeraavulaava eno gye baalina. Yatuuka okumwerabiza eddiini ye n'atuuka okubaanikwa eggamba alowooza ku mulenzi ono yekka Kristo. Mukwano nno mulina okwegendereza oluusi gusiriwaza munnayo ne yeerabira ne beali yali badde. Ali eno ali mu kookoonyo. Laba nno mutaka. Tugenda maaso tulaba Kalibobbo ono Kalibobbo. Mutuufu ku nsonga nga zino tuyinza butafuuka Kalibobbo. Sikale kookoonyo. Ali awo abirowoozaako. Mulenzi we bamulemesa. Mwannyina amwekiise. Laba Akayondo. Wano waliwo pisto. Magalo wezire zikuula amannyo njala. Waliwo buno obutuga. Naye swaba ono gwe mulimu gwakola. Imaamu ono sebo. Musajja. Gadgeti zaatambula nazo mu nsawo. Abapoliisi tebayinza kumusanga ne bamuleka. Kaakati nno nga bw'omanyi bino bye byasingidde ddala okuleeta obuzibu. Bino bye byaleese ettalabala n'okuba ni Sulaimaani anyiiga. Twagala kutusembereza abantu ng'abo simanyi Kristo, simanyi bikoze bitya. Yesuuba n'amaanyi ne gamuggwamu. N'asooka awujjaala ak'okunywa bakaleeta awo. Manye ebyesuubo by'ennaku zino olina okuba ng'oyimiridde. Bamunywesa nako mukwano gwali gw'amaanyi nnyo. Tugenda maaso. Olengedde Kalibobbo. Kino kyenkujjukiza kiri kimu Neuro Corner videos nate bateeka ensimbi mu firimu zino kuba zituuka ba agenti baffe Kampala Uganda yonna yeena mwenna ba agenti baffe kyakabi mwe bali kuba ni muwagira Neuro Corner. Kaakano munange tugezaako kulaga bino mwana mwala abijjukira mukwano tegubayisa mukabu. Yakeeno bajjako neno sebo ne bajja bawuge okitegeera gwe bintu byetaaga munange ebirungo jakeeno okuwugamu. Eddubi gwe olimanyi bino byonna byali bigenda maaso naye nga Yeesula yabigaana. Agamba Fazali leeta ku Kamada, leeta ku Mustafa.
naye abo bakulisi b'otubulira totunnyonnyola. Nankaka laavu yange baagirinnyeemu. Bwe busungu bwawulira. I try to talk to dad. Kati agamba annyonnyola mukwano gwe nagezaako okwogera ne taata. In attitude. Nti njagala Chris. Naye taata teyateekawo mbeera yonna. And my brother. Kati awo. Sula. Obuzibu nasinga bufuna mu mwannyinaze ono Sula. He slapped me. Sula namugamba sebo yeeyisanga agamba nti ye boyfriend wange. Bwe namugamba njagala Chris yakubanza oluyi. How could Sula slap you? Bana yayinza atya okukuba oluyi oyo Sula? It's like you don't know Sula. Bane gwe Sula tomumanyi. He thinks maybe he wants me to get a Muslim guy. Sebo yabeerawo ng'alowooza nti nafuna musajja musiraamu yekka afadhali ntwale kamadoba musitafa. And me, he's a person you tell something and really you're comfortable with going to. Kati agamba nze neeyagalira Chris. Chris ye muntu gwe ngamba ekintu nembeera comfortable nga ndi naye. He wants me to get friends who are Muslim. Nze yansobera alinga agamba nti emikwano gyonna gye nnakuba nagyo girina kuba misiraamu. Then I'm out of this. Wabula mu butuufu bwe kiba bwekityo ndowooza nange mba nkivaamu ekikyo. For real? Ebyaddala Sula awulira ennugu lwalengera sisita wuno ng'alina abantu abatali basiraamu. Kati Sula alina ekintu kye yakula nakyo. You know, he has that stupid things that he believes in. Alina ebintu ebyekisiru byakkiririzaamu ebyo. I know, I love Chris. Sula alimu buli obusiraamu obwedda buli obukambwe. So deep. Wabula banenze simanyi. Ebintu ebyo abinnyonnyolamuko mukwano gwe. Mukwano gwe yali amutegeera nnyo. And I think tomorrow I'm going to. Wabula banenze simanyi nakyegenda kukola nenze omulenzi wange mufiirako. Sure, sometimes I feel bad. Afiira ku Chris. Tugenda maaso ge maka gano. Waliwo n'akabwa akabwebwe eno kaakano. Akabwa akabwebwe eno kali wano. Kaakati nno nga bamaze okuyita imaamu wa wano. Ajjeyo gadget. Mulimu gwino tandika okukola. Omulimu gwino okugenda maaso. Kulisi agenda kunnyonnyola atuuka atya okweyita kalibobbo yeefudde kalibobbo atya. Kuvaayo kukwana mu maka ga swaba. Kaakano tuba tuli awaliwo eyatuuka entambula. Ge maka gano gaali manene nnyo. Era ogenda okulengera bodyguard. Waliwo omugagga atuuse kumbe yennyinimu. Matiya Sali oligino ne muzi. Kaakano omugagga alina gwava okukima ku airport. Banisanso kulaba yensusuti yeno. Alina ensusuti y'emmyufu abadde tagireetangako wano. Ng'abo omanyi ba Haji ono omusajja Haji. Banengo olina amaka amalungi ennyo. Muzeeyi watuukidde waliwo ekiri eno ekigenda maaso. Oba tandike nakakuula mannyo oba zinaabanjala kwe tunaatandikira. Kaakano muzeeyi yuno gandi muneesanisa okulaba gulina amaka amabala gave nnyo. Ye mukyalo ono gwe bayita Mark Boltwood. Oligino ne muzi Mark Boltwood. Mala okukuteerawo kawewo. Okay. Buli kimu kyekyo. Lodi. Bani sanso kulaba. Sanso kulabira ddala. Eno yayina y'amaka naye nga baana be be basinga okubeera y'abantu abagagga bano ssebo. Yes, Haj. Bane Haji. Is this your granddaughter? Yeah. Ono ye muzzukulu wo ndiye. Oh my God. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you. Sanso kulaba. What would you like to have? Bane mwaleeta zikunywa kaki. Kunu yaleeta ku mazzi. Kaakano tuba tuli awo. Anange. Zireese nalumyanso. Ayita ku geeti kumba asikali. Ono yali mukwano gwa mwana mwaloli. Ayita ku geeti azikali. Mama nnyabo. Nga kaboota bulala kano. Asikali yaloba bulobi. Wala kamulobesezza kakati gyasanga Badi Segu. Nga Badi Segu amugwa kamuga gwe nnyabo olagawa. Olagawa. Bayina olugezigezi. Oyinza okulooza amaka gaabwe.
Kaakati kulisi nga bamutandikako. Kulisi kekadde asooka nnyonnyole ebirowoozo n'okwagala okwefaananyiriza kw'otadde okweyagaliza abaana abasiraamu yatandikirawa. Kyokka bannange ono naali mu kunyoomoola oluwala nga lujjayo emmundu. Kumbe ono amulabye ng'amuyita baadiseggu tayagala muzoleya. Ate kali wano nkabuuza gye kalaga kazoleya. Kati oli amuyise. Kali ono yajja alabe ku mukwano gwe. Tugenda maaso kina Uganda kwe tuli. Kalibobbo. Ebikola babirese. Wano imaamu. Mugiraawo. Kwata mukwate. Ne bamutandikako. Wowe nyabo. Bamutandiseeko. Wefuula kalibobbo. Wewe bamunywesa mukojo gwa wiki. Ate nojja kunywomire. Ojja kukakana. Bamutandiseeko. Wewe nyabo. Banzita. Wali wakunyiga nga tolina gojja kuŋŋaŋalira. Ojja kajjutuka balina ekiyumba kyabwe baba kisefawusi. Babiyita bisefawusi awo bakunyigirawo nga ne neiba tamanyi ni waliwo gwe banyize. Yakukunyiga amatu gano kwe bali abayayi balina obukodyo bw'otulugunya. Kaakati ojja kukiwulira. Kaakati nno kiki ekituuse okuba ni bamukunya amatu essaawa zino n'enjala baagala zikuula. Ono ye nyaabwe. Olaba nze nafuna maama nze omukyala gwe nafuna mu shekati. Omukyala yambala yeebikira n'okwebikirira. Ali mu kunnyonnyola maama Sophie Namwanje oligino ne muzi. Banuke nkulage. Ono si mukalamojja naye bagaani abakalamojja baba babawasa mbasooka kwekuba miggo. Bika naye wabijjawa wali owasiza ku mukalamojja. Naye toleeta omuwala omusoga. Ate lwaki? Maama agamba ni weegendeze bw'oba olonda ebikamu olina okuwasa. Kaakati n'abaali awo alaga maama we ebifaananyi nga zireeta muganda we. Bano ba brother maama alina abatabani babiri ewaka wano. Muganda we yono Lutankome Tone Kayanja. Lutankome Tone Kayanja. Kaakati no muganda we bana yoli bulungi gwe. Mama sina bulungi bwa muno Rasta. Rasta ayina engeri gy'alabamu ka brother. Gwe story ki? Oli stede brother. Laba muyenda bagyalaba muganda we. Lwaki oli wano? Ate lwaki ndi wano? Choga ni musiru koni wano waka. You think I don't know what's going on? Oroza simanyi kigenda maaso. Kaakati Rasta obusungu abujjawa. Rasta yuno kano ke kabwasisike. Akwata kabwasisike ekyanga. Ye bano obadde ki? I have to go to work, it's already late. Nino genda okola obudde bwayise dda. Kiki? Rasta ali agala kabalamuko. Lindako. Ugambye ki? Uyakundeka ng'ani nti? Yes. Kuna ate ki? I'm gonna tell your husband. Kuno tokimanyi ndi bbaawo. Husband, still you have to understand. Kituufu oli bbange naye lwino kitegeera. Okutegeera eki? Andi kikeerezi ngenda kukola. So do you want me to starve? Kati anfe enjala. Njala emutta budde bwakumakya. Kuno manyi. Kiki bebe? Ayagala mukabalo. Tekijja soboka. Siri mu modo. Kuno lwaki toli mu modo? Oli mu modo ya... Are you doing this again? Bano bitandise. Question, come on. Modo ina ya kulisi oba.
Is it the bound priest? Mudu ya kulisi kwegamba. Kulisi ebawo. Yalina girlfriend wono ba mukyala we. Mwete omukyala. Mujja mukyala mugangenda kola. Kati ono yalowooza nti o girlfriend wono alimu embeera wakati we ne muganda we oli sooka jenze tomanyiira muntu ayagala kubaako kugogwa musajja aguludde okukuba ku bantu oli awo kati kiki yembeera gy'oli mu kati lasita nga yeekyanga empite zivuddeeyo ye bannange kibadde ki ate nkugambo wala ng'amuluma kanumye n'okunuma ebintu ebyo tozanyisanga nsonga ezo bannange ate boddamu okunkwatako kijja kujjuutuka ndeka olabye kati lasita wano obusungu we buva omuwala lwamugamba kamujuliza mulamu we kali agenda okujja ono yali wewaka yali azze kubalaba nga b'omanyi abavubuka ewakaawo oli ajja akaaba nayenze muganda kyankoze banenze abalasita bannemye kiki ati kali kumba najja alondoola alaba ono bwe yeekyanza addukiddewa ogenda okulaba banne bwe mubanga muwooyawooya munoonye engeri gye muwooyawooyangamu abantu kati awo lasita oba omulowoleza ki bw'obanga yeggwe lasita kiki oba olowooza amugase bolooza sikimanyi olowooza ndifaala saamanya kigenda maaso demu yekyanga eri olw'okuba ndigwe ne bagusumulula awo ne bagusemulula baabano bambalaganye lefuti zifuse lefuti huuku zifuse huuku tutankome tone kayanja agwinganyeko n'omunaigeria ike gradiston gwe mwana ate saga akube nga wekyanga mwana onyononedde amaka mwana bakyankalanya abooluganda ababiri ono akimanyi ndi ono amwagalira omukazi abafirimu nagambye ono munayuganda kwe tuli punch left right mwana saa kulwana tuyagala kulwana nkube mimwa tuyagala kulwana nkube mimwa wansigulira omukazi ate kakati oweza tuyagala kulwana amuyodde babano mama agenda okulira sasage erwe ogenda okutuuka yajja namuggo mwe kikimulwanira ki mama buuza oyo mama buuza oyo akimye kiwano yakikuba yakyongera owange owaayi tabwe waka mama tomanyi kyatuuseewo ate ki oyo kuna tunu biki saagala kukyankala wedde eri munda genda munda oli bali mu kumukuula njala agezaako okujjukira bagezaako okutulaga ki ekyatuukawo yayina omuntu gw'ayagala kwafiira naye ate muganda we naye yamulaba bubi nga lozani muganda amwagalira ayagala mukazi we kali enjala bazimukuula omuwala bamulese eno bamusibiddeyo bamuganya ofuluma teri byakufuluma tugenda maaso ne firimu tulaba kalibobo era nga gisange mu New Roads Corner yafulumye dda New Roads Corner videos bakabaka mukutusaako firimu zino ez'ebina Uganda ensangi zino kakalino mukazi watunga atetenkanya kali kumbe badisegu bamugambye alina okakasani ono omuwala talina kuvaayo eno amaka manene wali tuli wa biroodi kali badisegu yuno yajja mpolampola ng'asooba ono gyali gye bamusibidde ayinza okudduka n'aleeta obuzibu buli kye bakola bakikola mu kimugunyu omuntu ne bwakyala wano tasobola kumanya ovanga ku maka nga manene gali amaka newe gali manene nnyo basobola eno okukuula amannyo n'ebibuno naye ng'ate ali eri mu ddiiro tamanyi nti eno waliwo gwe bakuula amannyo tugenda maaso
Nagambye banafa ba Platinum Films Incorporation bakola filimu zino. Era ngamba agent bonna aba New Ladies Corner Videos mujja kuba mugifuna bulungi nnyo mu baloboozi nga kyekyo. Kali mwana mwala akyusizza ku bwambalo kubanga gye bamusibidde olwedde kisenge kye eno gye bamutadde teri kuddamu kulaba ku mulenzi oli. Yava ku byennyambala ekisiraamu atuuka kwambala bukete. Kino ekyanyiriza Sulaimaani n'okufa. Kyanyiriza ddala Sulaimaani. Kaakati mukazi wattu agenda okuwulira waliwo azze okulawuna. N'amanya nti guno gwe mukisa gw'alina otoloka wano. Bamusibidde eno. Badisegu alina engatto. Eno ekyansi. Aloba. Kuba emmundu. Kubya piro n'aweta. Ulira nyaba. Ono bamuleza akatibba ate lwoka abakinga sinaleeta nnyondo. Buli kye yaleese wano kirina omulimu gwakyo. Gwe omanyi alema kukonyemuko wano. Ate n'ennyondo tagikuba alina engeri gy'agikanga. Akukanga bukanze nnyondo ovanga ku nnyondo enkange oba agikubye mu lubuto ani ejjanga ngumi. Kaakati mwana mulenzi ono omuwala ono nga yeekyanzeemu kaawo ne mwannyina ne boyfriend we adda ate era asanga mulamu we wano. Tugezaako kulaga ndi omulenzi ono Gladstone alina obuzibu. Police olaba kino kye nabadde njogedde, kino kye nayogera wajyankalanya omuwala kati weetaaga kutema. Bulaza kye yakola yajja na kaso ngenda kuba waatabuwaasi. Kali yadduka ne beesibira eno okwetaasaako mugane naye ng'ate ekituufu ono omuwala litamwagala. Wewawo ono yali amwagala nga mulamu we era yali amulaba nga mulamu we. Bana ensima ina kumanya. Namugamba amazima ogamanyi nze gwe sikwagala ko nkituufu era nga manyi naye kakati otunaamunnyonnyola ty amanyi. Oli baali tebamunnyonnyola yali katwewungu. Bana Kristo tukoze ttya. Mujja kugulawo wano. Olaba kye nabadde njogera kyeyali ayogerako era ekyaba kyankalanya juzi. Olowooza ndi musirwe nja kubafuna. Kati ekyamu kyankalanya kubanga buli lwe yeekyanganga ne girlfriend ng'addukira wa mulamu we. Ebintu ng'ebyo omuntu aba n'endowooza endala. Kaakano tugezaako okulaba bino okwongera ogezaako tegeera nti ye mwana mulenzi ono Chris yali yafiira ku mwana muwala oli Swaba. Ye yagalira Shanita Shaluwa. Muli munda beesibiddeyo nno. Omuwala tabitegeera. Nga bumanyi omuntu nga mwekyanze badde akomyewo gy'asangidde era mulamu woono. Kumbe ono olaba tukukumanyira ddemu wange ssebo. Njagala okubaako kye neekolera njuliza mbu simanyi agenda kyapa ebisitole kyebyo. Ebyo ebisinga omukuulako waya ebyo. Kati lwabeera walowooza kati eno gye beesibidde olaba. Bino byalaba beesibiddeyo kati ekiri eyo. Buno muyaya kummanyiira ono. Banene bwe naamunnyonnyola simanyi ne oba naakitegeera. Mulimu abantu abatannyonnyolwa nga bazibu bakugamba kintu n'akimanya mangu.
tugenda maaso ne firimu tulaba Kalibobo ye firimu kina Uganda kwe tuli nagambye zonna zisange mu New Roads Corner batusaako firimu be bakabaka mututusako firimu ensangi zino ez'ebina Uganda ate njogerere mu maloboozi ag'omulembe bane ne bwe naamugambira tajja tegeera kano agenda okulaba nga yeetaze kisuse n'afuna yawe ecupa ya yugi maloba teeramu kayugi mwana buli lwakayiwayo mwana alabira ddala ensasage munda wali kati beesibiddeyo munda owulire ensasage takomye kugiraba atandise nagiwulira kale wulire ensasage mwana onaamugana ekituufu okimanyi sikwagala lwaki takimanya kyengezaako okumunyonyola naye banaye olwembe kyengezaako okumugamba ye alaba ekyo oli ye tolina ngeri kijja omukakasamu ndi ono bulaza we si ye yamusigulira girlfriend we owulira yayeemu ate omwenge guno gulaba edduka omwenge gukutambuza mu kkubo naye nga gwolaba ng'aseyeeza ku mazzi olabira ddala ng'oli ku maato gali ge bayita gayaki naye ng'ate oli mu kkubo kali yanywa buli lwagiiwayo alabira ddala nga mbutuufu mwana ono kulisi mwana muganda we alaba nga muganda ye mbutuufu bino byamukoza naye mwana banenje simanyi ngeri yakunnyonnyolamu kino yabafuna ate sijavaawo njabafuna Frank! Kalimama jayita Frank. Chris Frank. Bana bali kuki. Ogontuka nga Frank ali wano. What the hell are you doing? Naye okola ki? You're drinking in my house? Oli mukunywa mu nyumba yange. House? Mu maka gange mwanywere mandule. Oh. Mama leka binkube muko mama. Now I see. Wamanchiraba. To kill your brother just like that. We akutta muganda wobote. Can you settle the matters up? Whatever. Katonda atuma machona chechiri nzende kamu. Okay. Kale. Now. Get out of my house. Fulume nyumba yangu. Yangua. Sabana biyisanga bagwagwa. Atabusi ne mama nawe wechanga nnyo mama. Nkali. Liwulira obusungu. Look at you. Kali weerabe. Laba. Abaana okuswaza obuswaza. I say move out. Nkugambye fuluma. Go. Fuluma sikwagalawo. Go, I don't want to see you. Genda saa kulaba. Ne mama nawe ate obusungu ate obujjawa. Obusungu yalina bwoli. I'll call the police. Pite polisi ebe kutwala. Out. Fuluma amaka gange. Fuluma enju yange. Chukuru mama nawe. Tompulidde. Wemu empi. Fuluma. Bana. Kali oli alina obusungu bwe. Bw'atasobola kunnyonnyola nnyina. Ye kyamanyi kiri kimu ne kuliisa ono. Kale n'olaba. Imagine. Tosobola kukiteebereza. Fighting? Okulwana. Fighting? Abaana abooluganda ne batuuka okulwana. Babulaza. Chris. Open this door. Gula oluggi luno. Abaana abooluganda ne mutuuka okulwana muti mwekwatidde n'obwambe. Ensebe etuusewo okola kyeyo. Frank abadde akunzita. Of what? Okuttira ki? Nga ki ekikusse okoze eki? Mama tumulabye Frank. Angobye n'akambe. You decide to kill yourself just like that? Konolanga mugwana okwetta muti. Mama Frank alowooza mbu njagala girlfriend we. Ate nga nabadde nze kulaga muwala gwe ngenda kuwasa. Kali okola kyeyo mu kisenge n'oyo. Hani mama ki kyotalabye? Abadde atugoba ffe tetudduka ntujje ntweggalira eno. To hide yourself with hide. Kakali agadde kwekweka eno ate noona mu kisenge kyekimu. Kali mama wali agadde mbeere waataatuteme. Era mbadde nakudduka eno ne twekweka. That's not what I've said. Ekyo si kyenjogedde. Me, you have to behave
good. Kyengamba olina okweyisa obulungi. Lwaki mweyisa muti? Mom, we're sorry. Sorry? Mama sole. Sole biki? Amalingi. Abawala baawula nnyo abantu era muno ebitamuntu ebitabula abooluganda ebyo biseera bisinga zitera okubeera ssente n'abakyala abo. I don't love you. Wamma gwe kimanye nze sikwagala. Tondeetera bizibu genda eri bbaawo. Okay, kale keŋŋende. Bamuleega bino naye ng'ate n'eri yalina ebizibu ne muganda kulira Ennyondo. Bano tebakuba Ennyondo basoga nsogge. Bakyunya. Obukongovule obuvivivivi bwonna babuwaata. Jalaalu. Maka g'abaswaba ono Seeka ye Haji wa wano. Bataano bonna be Bajalaalu. Kaakati gwe muwala we Safiya otandika otya kuleeta kulisa ewaka. I'm not coming back to the office. I'm having visitors. Gamba ngenda kudde ku office n'abagenyi. Tegeeza oyo muwala aliyo. Jalaalu. Salimatiya oligino ne muzi. Make sure that when you are coming back from the office, kakasani bwova ku office jangu ne baaga yange. Uni kali. Kakati nno omukulu alina abagenyi. Kati mwana mwalanga adduse. Yadduka eri okuva eri ku Badisegu. Ennyumba eno nga bwe nagayina amaka manene nnyo. Ng'ayita bweno. Ono abanga nnyabwe. Maama omuto. Annange. Taani akonkona bw'ati. Kumbe mukazi wattu eri byatabuse. Kibadde kimubase. Bane kikyate. Chris. Bane Chris. Ate Chris yani. He's the one I love. Chris bane gwe njagala yeyeka. Bane era Chris yeka. Are you married? Oli mufumbo. Auntie. He's the man I love. And bane Chris gwe njagala. Kid. Please. I want to kill him. Ne bagenda kumutta. Bagenda kumutta. So kuggale waawo mbuulire. Kati abantu si kumbe. Kano bakasibiddeyo. Kuze tutya unayinza okutaaja ate nayongera kuleeta buzibu eri Sulaimaani yabagayindira abaawaka wano tebalina kumanya. Buli kimu kyonna bakikola mu kimugunyu eri kye bakola kulisi bamukudde enjala. He's in the boys' quarters. Kulisi ali ludda wanti ali eri mu boys' quarters. Ani amulina? Torturing him? Bali mu kumutulugunya kono okumutulugunya. Nyo mufiirwa lubeera nesiddayo kumulaba. Ani amutulugunya nti brother ange Sulaiman. Anange. Just like his father. Sulaiman alinga kitaawe kono ekiki. Now. Nanagana ekitaawe sono wakakati. Kitammwe yakyuka nnyo. Omola asoose kutyamu. Kulisi bamuli bubi. Omukyala gayini Sulaimaani alinga kitaawe. Oli Sulaimaani alina embeera za kitaawe. Kiregeeza ne taata naye alayika bw'atyo bwe yali. Eddiini yali yabakwata nnyo mu mutima. Kalibambi mwana mwala baleese obw'okunywa. Atunaani Badisegu nga tayingirawo. Gwe bakuntumya. Kyemugezaako kola mujja kyejjusa bwe mukolera olugambo. Bannange abaana bafunse bakibanda mu maka gano. Leeta essimu yange. Mwala nga baddamu bamusika. Simu yange eriwa yiino wano nga bagimuwa. Yeetaaga kubira poliisi. Bannange maka gatabuse gati. The network's down. Eti wakanfu oko nkwateko. You must phone the police.
You must go. Genda. Go down. Genda obekoba ategeze poliisi. Kino kiba kitabuse tuyina n'abatemu. Kooti. Tuyina abatemu ewaka wano obwedda sinnakimanya. Nyabo. Tulaba Kalibobo ye firimu. Kalibobo. Kaakati nno. As an African to promote this, bwe tuddako ebbali eno waliwo omukulu ali ku TV. This job to promote this in Africa has been left to the Western. Agenda maaso n'okubaako ebintu by'asomesa naye nga by'asomesa bino bikwata ku buwangwa. Decided to brand Africa. Bintu bya buwangwa era nga bizze bibaawo bizze bikulukuta mpola mpola okujja eno mu Bafirika naye nga byatandikira eri mu West. Ba Westerners ali ku TV nakyala eri emitawana gyatabuse edda bannange. Kakadde omukazi watu yajja asimba mpola mpola oluggo. Omwana Sulaimaani ageni Sulaimaani ono gulaba alinga kitaawe naye bw'atyo bwe yalinga yali musajja mukambwe ennyo kyeka ku nsonga y'eddiini. Sajja mukulu yuno mukyala ali ku TV okulaba omwami. That is a lot of propaganda. Wabula mbutuufu oyo pokopoko yennyini. Oyo pokopoko gwe baliko bayinza okukyusa obuwangwa bwaffe. Back in 2006 when I worked for the UN. Kaakali akakinzijukiza mu 2006 eyo nga nkyakolera UN. Omukyalo ono yakolera ku United Nations. Munnange Itawo bana isoko je. There was a lot of changes. That's when that policy came in. Policy? I knew you want to come to that side. Kakano laba. You were a bad news. Kakano omukulu yuno bazze banywemuko. Sulaimaani bagenda okumugamba nti sister we yikyankudde adduse. Life is too short, my dear. Wabula mutuufu mukwano obulamu bukyuka. Obulamu nga bukyuse nnyo bannange. Naguyiwako. Kiki ekyo waji? Yes. Yegwe ssebo koni yenze. But I thought music was prohibited. Nalowooza ndi music takkirizibwa. Kuyimaani omusajja ono gye yayina kakali wuuno. Tomanyi ndi obulamu bumpi mukwano yitawo gweri. Obulamu bukyuka. You are a changed man. Wabula mutuufu wakyuka nnyo waji. Amazing. Era kino kyewuunyisa. Ono nga tayagala kuwulira yadde akayimba polokoto mu nnyumba. Kali wuuno ayiyeeko. We all have changed. Oladaye tuli basanyufu enkyukakyuka nkulu nnyo. Mwe muddawo ne mulemera ku bintu ebyedda omukazi n'omuziki asogga musoggo ono. Oladaye aji ondeetedde okufumita omuziki afumita mufumite. Tunuulira olaba nno bazze bagukubemu mu butuufu. Alo lengera omuziki adiribadda mudiribadde. Alo leka teekeko guli ogwaffe tugenda maaso tulaba Kalibobo kona neyadaye ajegwe ononkutula ekiwato agudde ku muddugavu wa wano. Bajo bamanyi kali muzeeyi agenda okuvayo nga mutabani we tatabuse kono muno kino muzeeyi kye waŋŋamba ng'okola waŋŋamba mbeere omusajja. Addukawa Sulaimaani nga yatabuka agamba kino muzeeyi yakimugamba. Muzeeyi ajjayo naye pisto n'amugana edda ssebo
toyinza kutta musajja munna ate nga mwenna muli baddugavu. Tekijja kusoboka, ekyo sikikkiriza. Kye tugenda okukola, tugende munda tumalize ensonga zino. Bintu bitabuse, sula yabadde tayagala bano kubimanya naye bafundikidde babitegedde. Muzeeyi kye yakola nga abayisaawo. Ye sula agamba kyaliko kya ddiini. Kubanga kye baamusomesa era yakula muzeeyi we kye yamusomesa. Nti omuntu nga kulisi tayinza kutandika kujja kwana oba kuwasa mu famire yaabwe kwagala muntu. Tekisoboka. Kulisi ng'akwana atya Sofia. Kaakano bonna baatuula. Feesi ezigenda okujja ano muzeeyi tazitegeera. Omwana yafuna naddaba bodyguard. You know. Jalalu wali ye bodyguard wa muzeeyi abalaba ka firimu ke bayita Kingdom of Heaven. It's good. Kirungi. All of you put your guns on the table. Kubanga mwenna njagala muteeke mundu zammwe ku mmeeza awo. I say it. Muzeeyi abagamba kuteeka mundu ku mmeeza. Mutabani we alina ababaakulu. Bano babaakulu baba tebakyali bantu balamu abo. Tabani ng'asituka. Sula. Eyange yiino. Iyo njitaddewo. Agiteesaawo nnugu. Kali bw'ateekawo ne bana ababaakulu be nabo ne bassaawo. Baadisegu. Tulaba Kalibobo kina Uganda kyaffe kwe tuli. New Lords Corner videos. Ebatera senne mu firimu zino kubanga ozifuna mu maloboozi ag'omulembe. Muzeeyi ng'abaako byawandiika. Omuwala yuno ayingiddewo n'omulenzi we. Christopher. Wanji aji. Guys, are you icon? What do you mean, Dad? I mean, kyentegeeza. pregnancy, kids, father, family, mother stuff like that. Kaakati nno olina ab'ekika taata bikoze bitya bintu ng'ebyo. Kuliisi olina gy'ova. My sister, do you have anything to tell those people? Sister olina kye waleetaazo okugamba abantu bano. I say only this. Ze mbaga kimu. I'm of age and they can make their own decisions. Engeri kindi bakuze. Baali badde beetunamu nnyo buli omu atandike okwesalirawo. Bakuze omuntu alina waatuuka n'aba ng'atuuse okwesalirawo. Mukwano. Wamma mbadde nkumisinga. Kaakati olina ekigambo ky'amagezi kyonna ky'oyinza okuwa abaana abo. You know, I always have something to say. Sina nnyo kyakwogera. Naye agamba alina ke yaleetaazo bagamba y'akatonotono. Doesn't matter. Gwe kusituka. I am so humbled and honored to be here. Kale agakituba ky'amaanyi era musanyufu nnyo okubeera wano. I don't always call them that. Sometimes it's a lot worse. Ali wala nnyo n'okuva ewaabwe. No, Hodge, for a long, long time. Naye ajo n'amanyidde ebbanga gwanvu. Era Should I tell them? ntandike nkulukute ko nkulukuta. Should I tell them from the beginning? Mbagambe okuva ku ntandikwa ndi kyonna totola. Tobaako kyoleka. Aludde ne ajo era baali beeraba dda. Baludde mu laavu yaabwe bambi. I was actually low. Kale aganze gwa nali nzeka. But Naye I come to love this man and his kindness. najja n'ensinkana omusajja ono n'obukakamu bwe ne tutandikaawo enkolagana. But a lot has changed from back in those days. Naaga n'ebintu bingi ebyakyuka mu nnaku ezo. A lot of things, good and bad. Twayita mu bintu bingi ne ajo ono ebirungi n'ebibi. We Era baatoba. had some problems. Naaga era twafuna ebizibu. Kali baatugamba mu kibanga.
1987 muzeyi ndozali akawamba ebiseera ebyo. Mu 1987 omukyalo n'agamba yatoba nnyo n'omwami we. Bajja ne bagwa mu gganga mu kubagoba badduka badde eno ku lusooto. Kali kumbe gye baddukira waliyo bakyali booye yali abagoba. Baddukidde bajjeyo mubalabyeko Ernest Kaduseronya okuva mu Ramon Films Production. Kale bosi mbasaleko baze ku lusooto nange kanyambuke. Waliwo emize gyalinga mingi nnyo okuva myaka egyo egyedda. Kuwamba bantu, kubatta, kwagala kubabba, kubajjako byabwe. Kali omukyalo ono mu kaseera ako ye yali ne Aji. Ye Aji ono gwe tulengera emiyiribo gyalingawo abantu mbalabulabi. Nje babadde baddukidde ali bagenze okutuuka nga bayabatayizaayo ne basooka abagoba emisinde ne jambiya. Baali babakutte era baali bawambiddwa. Naye munnange gyali mitawaana gyennyini ekyali kibagobya nga eyali abagoba yali swaba seeka nga bw'omulengera. Kati ekyali kisinga okubagobya baali bakwatibbwa olwalaavu wakati waabwe. Oli yali swaba naye nga bamuga atuuka atya okwagala omuzungu atali musiraamu, omukyala atali musiraamu yenna. Kaakano ye mutaka ono nga bw'olaba embeera za Sulaiman okuva edda nedda abasajja nga banira baalingayo. Ekintu kino kyava dda bwega kijjanga kikula kyajjanga kikula. Mubafunye mwabaddewa nga batoloka ate nga n'ababalekedde mbakuume baali basibe, baali bakwatibbwa kaddugala n'omuzungu. Kono mwana twabadde tukuuma mwabaddewa bwe mbanga ku mulimu mukakasani muli ku mulimu saagala muzannyo. We muddamu okukikola mujja kufiirwa bulamu bwammwe era temujja kuba na mukisa gwonna. Swaba muswabata omuntu ng'oyo bw'akugamba ekyo ng'asibye ekitambaala sibo tukitegedde mukama waffe mukitegedde. Ku mulundi guno bwe nziramu okubalaba nga batolose mujja kundaba. Kina Uganda tulaba Kalibobbo ye firimu. Bwe muddamu okukikola musumagirira ku mulimu nga mukola mmwe. Kana okolongana uko nolaba baba kaakano sebo bwe busungu mutaka ono bwe yalina abantu baali bava dda nga balimu ekintu ekyo nti n'omusajja alina bw'akeera ku makya n'abanga musiraamu talina kuwasa mukazi atali musiraamu. Omukazi yenna bw'aba musiraamu tafumbirwa musajja atali musiraamu. Ebintu bizze bikyuka bukyusi naye abantu baali nga bakambwe lwakuba ni kati abantu ebyensi babivaako bakola bye baagala. But how you've changed Era and the love that you have now. agamba tuufu okyuse I'm sure there's other people that could change era wakyuka nnyo. and love like that now. Bayita mu bintu bingi myaka gyabwe bambi. But it's this man. Kali agamba munnange They gave me my name, my mother. olw'omwami ono amuwa memories kwe gamuwa ebijjukizo bambi But through love. byajjukira nagana ne bannange wali obaddekawo mubutuufu n'ojjukira n'ogana ebiseera ebyo bannaye twatoba n'obaako byojjukira n'olanga n'amaziga gakuyitamu n'ogana ne bannaye embeera ebiseera ebyo nga byali bizibu nnyo. Aje yawulira nga naye mubutuufu embeera eyo mukazi wattu naye n'atonyawo mukyalo ono bannange atanzijukiza kati olwo Sulaimaani oyina kye waleetaaza okugamba abantu bano. Bw'oba tolina ky'obagamba kisirikire tuddangamu okubako kyonyega. Ensi ekyuse nnyo mwe bakyalimu eri endowooza ey'eddambo ate kaakati ate ono talina kuwasa ono. Ebintu bwe byatuuka ku nzikiriziganya na nkwatagana. Owasizza omukazi atali musiraamu mugenda kwatagana mutya.
owasizza omukyala omusiraamu gwe toli musiraamu mugenda kwatagana mutya okutambuza ensi n'obufumbo bwammwe. Enkolagana kye kintu ekisinga obukulu mu byonna, kubanga oyinza okuwasa musiraamu munne era ne mulemagana, naye kisinziira. Kaakano muzeeyi ono bagezaako okutulagako akatono. Muzeeyi ono yali munnaddiini nnyo ng'akoola mutabani we Sulaimaani wangi taata ye Sulaimaani omutwe w'ebiseera ebyo. Kyova olaba bwe bukambwe bw'alina bye muteeka mu baana oluusi bakula nabyo. Lwaki togenze mu jjuma? Gwe tokimanyi ndi olina ogenda mu jjuma? Gwe tomanyi ndi ogenda mu jjuma? Kazewana kasere wala. Sulaimaani yakula akimanyi nti alina ogenda mu jjuma, alina okusaala. Kali muzeeyi abeerangawo n'amukuba. Kaakano si yakoma kumukubira jjuma, yamukubira n'ebirala. Okimanyi nti abo abaana b'ozannya nabo si basiraamu. Saakugaana okuzannya n'abatali basiraamu. Nakugamba lekera okuzannya n'abakafiiri. Saagala kulaba ng'oyinemu okuzannya n'abakafiiri. Kaakati y'embeera eno Sulaimaani gye yakula nayo. Kyova olaba bw'awulira ku linnya Kuliisi ate naterakomo kuwulira linnya Kuliisi n'awulira mbu Kuliisi akwana. Kwe kutabuka okwo baabimukubira. Kaakali nno olwo omwana omusuubira otya okuwulira ndi Kuliisi akwana sisita we nga sisita we ye Sofiya oba Asifa n'atamukuula njala? Yakula baakimukubira tolina kuzannya n'abakafiiri. Kale unaamulabanga mukafiruuna. Kaakano muzeeyi kiikino eri enzikiriza enkadde yagivaako dda. Ey'omusiraamu okuwala n'atali musiraamu, atali musiraamu, omusiraamu okusosola atali musiraamu, ebyo byali bya dda. Amugamba kaakati Kuliisi afuuse omu ku famire era tuli basseruganda. Sibagamba kujjawo mundu muzizzeewo we zibadde. Muteeke mundu wansi. Ayagala kutabaganya bantu. Omuntu olina mukwata mpola. Kati Kuliisi omukuulamu enjala mb'olwasira mukulu okubanga omukuddemu enjala ayagala mwannyoko. Omuntu olina mukwata mpola n'ogaa naye muko olaba otya bodda ku sayidi eno. Weewaawo watusinga amaanyi mwannyinaffe n'omutwala naye waalibadde atiisodde eno. Bwe batyo bakwata abantu. Naye sini olw'okuba Kuliisi akwanya Asifa kakati mukuula enjala abeere Mustafa tekisoboka. Ebintu byetaaga kwata mpola. Muzeeyi yamala n'akimanya naye ate bambi omwana ono tomunenya nnyo no Sulaimaani kubanga baakula bamugamba nti omukafiruuna tolina kusaaga naye. Kali muzeeyi amugamba nti ssebo ono afuuse muganda wo, afuuse wa famire. Yangu amuwe haga okulaga obwa Sseruganda. Haga eraga obwa Sseruganda eraga obumu. Awulira ng'afa. Wulira ng'afa bamugambye ekintu ekizibu ennyo mu bulamu bwe okuwa Kuliisi ono haga. Kale nno yakikola mu butaagaane nga talina kyakola. Ensi bwetyo bw'erina okubeera. Si kuddaawo kukubagana mpawa. Olw'okuba kibagamba ekizikiza tekisobola kulwanisa kizikiza. Ekitangaala kisobola okulwanisa ekizikiza ate obukyayi tebulwanisa bukyayi. Eyo njogera ya musajja mukulu mulengedde Gladstone Ike Film. Bwetyo bwegenze nagambye New Lords Corner Videos mujja kubanga mufuna firimu zino maloboozi kyekyo akume.